ezo ze campaign ze tuyiseemu ez'okulonda bassentebe ku byalo naye Kasuku kigambibwa okuba nti yasasuddwa ssente alina owa Nuupu gy'adda campaigningira era abamu ne bagamba nti kirabikeeza obumbi obutaano buluddeyo kakati ndowooza alina sigino gy'ayisaawo ate nga abamu bagamba nti tebamanyi oba anaazikombako katulinde tulabe. Tetwagala kukyusa mufuzi kuba tuli bafuzi twagala kukyusa obufuzi tuteekewo obukulembeze. Bwe tunaokuwulira ng'oli chairman wa NUP naye ng'ate abantu bwe bajja basayiningira ku ssente za looni obasaba enjawulo nga mubaloopa ewaffe tujja kuva eri mu ofiisi y'ekibiina tujje tukuggyeko. Ebaza abantu okumbeererawo mu mbeera yonna. Kakati nsuubira okuba nga buli omu agamba ebbaluwa ye lwesi terina kutundibwa mu manifesito ye mu ebiri okuleka abo ababadde mu buyinza aba NRM tebalina kyakwekwasa. Naye nga okubba akalulu kulabika kugenda mu maaso kubanga nalaba okulonda kw'abakyala wano eno ewaffe baagaana okulangirira awo baga nti mujja bisanga eri ku disitulikiti ayagala awulira nti tamatidde agende mu kakiiko k'ebyokulonda aloope kubanga baakiraba nti Nuupu yali abakubye bubi nnyo. Kakati aba NRM beewaana balina essente Tanga Odoi yakiguddeko bannamawulire bwe baaganye okubako kye bamubuuza kyonna nga balaba abawulira bulimba naye nga obubbi bungi. NRM tulina ssente bali marusu ezaffe zayingidde nadda ekibiina kyekibiina ekiganga tweyingeko NRM tulina oba tugudde tulina ssente. Olwaleero ekyaddala omukyala gwe mbadde nvuganya naye azze independent eyali owa NRM n'akyuka aleesa abayaaye takisi 3 zijja zikyankalanya akalulu era register tebagisomye tesomeddwa kati basimbye busimbi tetulina kyakkola naye tukkiriza nti obuwanguzi bwaffe basombye abantu balesa abeeruweero kakati oyo agamba nti newankubadde baasomba kwali kulonda bannantebe naye agamba nti kwali kulonda kw'abakyala agamba nti newankubadde baasomba naye olwolede Nuupu yakola ki yawangula. Kakati okusomba abantu engeri gye baregisteringamu eno ewaffe mu mikwesese eno we nandibadde nnondera nga balina kuwandikira eri ku kisaawe naye ate ne ku LC mbu baali bataddeyo ekitabo mwe bawandiikira kirabika ndowooza nga batandise okuyingizaamu abaabe kubanga bakitegedde waabe tajja kukola ki tajja kuwangula eno ebyeno byalimu n'eddogo kubanga eyaliko kuba chairman ye yadduka ku kyalo yabba abantu poloti zaabwe n'ebirala n'atunda amaka ge n'adduka kati n'alekawo vice we yali musajja mwesimbu era abantu nga bamwagala era yensonga lwaki oli mukama we yadduka olw'ensonga nti ono yali amuwaayo. Kati bano kye baakola babiteekamu mbu eddogo omusajja n'alwala mu ngeri etategeerekeka okukakana nga bamuggyeko sitampu nga bagenze balopye kakiiko ku disitulikiti mbu chairman yagwa eddalu era okukakana nga balonze baleese owaabwe atasulwa na ku kyalo kino alina simanyire naye n'obuyimba bw'abapangisa essaawa eno kati ye NRM flag bearer wano ewaffe kati nga byakibbi byakubba bubbi bwe bityo naye abantu balinze okumusomesa essomo okusinziira ku bigenda mu maaso. Kakati Tanga Odoi okulaga nti buli muntu yenna alaba nti ebigenda mu maaso si birungi yadde nga n'owakakiiko k'ebyokulonda akimanyi juzi twalaba nga aseka ng'agamba kati tuguli omulundi twagamba nti bw'okalonda ddeeka kaakati guno omulundi beerawo beerawo ndowooza omulaba wamwamulaba mwenna omusajja omukulu oyo ensi yonna emulojja. Kakati munnange Tanga Odoi nga bw'atyo bayita press conference ne bannamawulire abasoba mu 100 ng'olubaagala okulaga bwe bakoze obulinyi mu kalulu k'abakyala
nga bakakasa nti NRM yeri mu control era ng'ebibuuzo byeyeebuuza bwe kiba nti tuwangudde ebitundu bw'ebiti ku buli 100 kijja kitukuba nti kati mugamba nti Museveni teyawangula. Naye nga bataddemu ssente empitirivu nnyo kubanga bano batuuse n'okubanga be bafinansinze campaign zaabo bonna abeesimbyewo mu ggwanga lyonna gw'obadde okimanyi. Kuba campaign zino njagala okubulira zibadde enzibu nnyo olw'ensonga nti kati singa okwata Millard Lubega Sseggona n'oyita campaign ye gye yakuba oba Mpuuga oba ono w'ekimanya Kabonera Abedi Bwanika Luzzi zino ezaaba chairperson zibadde endala mu baaba ne convoy eziriko ndala ebintu byakyuse. Juzi naliko empiji wali ku bikondo wabula kye nategeera nti abantu ng'era bw'omanyi nti nno kati balonda okusinziira ku muntu gwe bamanyi abamu bayinza obutagendera ku bya bibiina. Sijja kulimba kubanga wali wennyini ku kyalo waffe nabuuza muzeeyi maama awo nangamba ate kati munange nze muvaako wano ebyatubeererawo bw'omuyita nga yakugamba gwajja okulonda ate nga tojja kukola ki tojja kumunenya kubanga nange bwe nakitunulamu bwe nti nga ndaba gwe tukuze naye tava waffe kakati ebyo ebiriyo eyo kati ne bwankubadde bati Kyagulanyi Ssentamu bwatu ng'akubiriza abantu balonde temugende mulonde ekibiina kifuna embavu ku ground naye ng'ekituufu kyo ekiriwo kyekyo kyenyinza okuba nga nkugamba nti abamu bayinza obutabigenderako. Akati Tango Doi munange nga bayita bannamawulire abasoba mu 100 olubaagala okweraga bwe baamaliriza okwogera bye boogera bannamawulire baabuuzizayo n'ekibuuzo babatunuulire kati balinze bannamawulire babuuze ebibuuzo nabo babatunuulire butunuulizi tebaabanyeze. Tango Doi ne banne ne babeera shocked. News conference bwetu teyabatambulidde bulungi yali n'akamu kubanga yatandise kwewaana NRM Electoral Commission nga bwemaze okubeera nga emala eggobe mu kibya mu kutegeka buli wamu bakandidate ba NRM bawangudde. Kakati ba journalists bannamawulire ababadde abasoba mu 100 tebaakoze eki babatunuulire butunuulizi babasombye mujje mugire batunuulire butunuulizi bataga nti ffe temutaba weewe. Kakati nti okusinziira ku news conference eno bagamba nti ekibiina kya NRM kyali kiburaginga nga bagamba nti ba candidates abawangudde mbu babadde emitwalo 32 kakaga 248 era nti nga bibawa ebitundu 9 mu kimu n'obutundu 6 ku toto ey'emitwalo 35 kakaga 7 positions ezabaddewo mu village women council elections ezakwasaganyizibwa olwokusatu ennaku z'omwezi nga 22 era Tanga Odoi bw'atyo ng'agamba nti ekibiina kikyali popular nnyo kikyali kyamaanyi nnyo ku ground bino bye baagezako okukola okubba Kyagulanyi nga baagala okukakasa nti Museveni yakyambuka kugamba abantu ne banaalonda owaabwe kati bavuluze okulonda era babakuwa statistics olaba bo balabira ddala nti kakati era we basinzira ekibuuzo nti Museveni mugamba nti teyawangula naye ng'ekituufu kiri nti kakati ate kano akaluluko kalimu okubbira kungi olw'ensonga nti bo bano bagamba nti n'abo aba independent abeesimbyewo bo nabo bali NRM leaning kwegamba nti nabo banna NRM awamu bwe balabye ng'owa opposition ayinza okuba ow'amaanyi kati bataddewo aba NRM 2 kati bwe mugenda okulonda ne balaba nga layini y'owa NRM ntono kati nti oli ava mu kulonda mbu ababe ne badde ewoono mu layini y'ono ekintu ekyo nakyo kyali bali kitunulwamu kyandibadde nti teri agaba balonzi mbu naye kati yeeyunze kwoli bw'oba ng'oli mu layini eno beera mu eno kitegeeza ffe kasoyimirira eno toddamu kurosinga bwe kyandibadde kubanga kati ne syndicate ngirabye nnyo awo mu ebyo ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye still nga bwe nkugambye nti abantu abamu balonda okusinziira ku muntu gwe bamanyi nga tebatunda ekibiina ekyo kyo nkirabyeko nga balonda omuntu bo gwe bakola ki gwe bamanyi. Waliwo omukyalo omu abaddeko mu by'abakyala yajjira mu mpale ku olwo ne bagamba tetugenda kukulonda tubale tukuze tukulonde laba buyozi oyambadde ne bagenda ew'omulala kyekyamusuula naye nga
tanga Odoi ali awo ayagala kulaga mukama we nti ku ground kwebali nnyo naye ng'ekituufu kyo kiri nti yes bataddemu ssente basomba ne zitaxi engeri gye bali gyesalingamu abantu balina ebitabo ebyeri eno kwerosi nabyo bawandiikirayo kati ekirifo kiri gazete ate ne bakivaako olwokuba be bali mu buyinza kati n'ensoma gye basomamu bwe baba kwegamba si byangu era buyinza okwesanga nga abamu ebyabwe bijulidde district binagenda okuva ku district nga layini yabadde empanvu yeevedde bweti tulinde tulabe okusinziira ku ebyo already ebiriwo nga bwe mumanyi nti muganda wange bino birimu byangu okubba olw'ensonga nti just muteekawo buteesi muntu oba abantu nga babiri nga bakimanyi bulungi nnyo nti nga n'abantu bemuleese nabo bakimanyi bulungi nnyo nti bigira bwe biti nga mudda ku layini eno era bw'olugira luti nga bonna basala badda ku layini eno mbu kati mbw'oli ababa abagabye bwe bityo bwe biba ebyeno ebya erosi oba babbakali byabakamaali eyo baseka bannange Uganda yo yeetaaga kununula ebyaddala era bino byonna bitulimu just nti kutwaliriza bulamu na mbeera ya kyalo kubeerawo bwe tutyo naye ng'ekituufu kyo kimanyikiddwa